Ddala anoonya enfuluuta yazisanga mu kitembe so n'ow'ennendero ya Nakyetengu agenda akiisa ensingo tinga muk'omusenze bamutuulizza akambe mu lusuku zinentunula omukoŋŋa. Eyo nno mbeera yakubagulizaako nti tolinda wantawaata kusesebbula mbuutu olyoka olya ensalwa naye ke kanyomero kitonto gumbya nnyonyi ag'empapula mwe gatera okufunira omulyo. Waguma Kisula enze mbalingizaako wakati mu ndaala nti mutya nno entakoona ku nkoko nsiru erudde eyo gye muli zikyabalumira mu bibatu. Ku mutala Bukoto wano n'enkingizi katandise okwememula newankubadde nga akawungeezi akayise etera okuyiribya abasezi n'ab'engalo empanvu yabadde yeefuza ebitundu ebisinga eby'ekibuga Kampala. Ab'emyaka emidaaza nsimu temulangaalira kuwalulumba kaab'endalo lwe munaafuna amakungula ageegasa. Kati nga bwe mutereddeeyo ku bulago gye muli nange kansitule ettuulo bwesiiru ne bwesiiru mbega ddimu ku kigaŋŋaali. Bataayi bulijjo Kanyumya Mboozi mwattu yagituuka ku nsanda n'aga nti eyeekaddiye dekedde emabega naye nnyini Nagalaale mwambala bijjumbi bw'afundikira okugoma era naye kyakola akwata ssaba ebiddirira kugenda kulindirira obanga mu nsaka munaabamu akagambo akayinza okumusanyusa bw'anaakateeka awatali ggumba. Mwegulire kopi ku gaaleero kubanga ekyettimpa nkirabyemu lw'otolaba yeesibiridde ekigumba ky'abakazi gwe n'ogenda okiika ensingo nga gy'oli nti bwe yali ateekateeka eŋŋanzikiro awamu n'eminyolo waliyo.